subscribe, share, and comment for more information. Welcome to the Flashlight. UG, please don't forget to like, subscribe, share, and comment for more information. Kulembeze wamwe. Kale kati ne kano nakukamanyi nti kawabuzi ndaye mu comment section munsaba omwana wange abeere mugezi ngono. Mwana wagenda sikira usiru kubanga ono musiru talina kyamanyi ku kintu kye bayita geopolitics. Kati muna Uganda kati ngenda kuzayo emabega ennyenyenye ku videos zaffe tugende mu ggwanga lya Rwanda nga M23 ewambye ekitundu kye bayita Goma ne Bukavu. Yenjagala nkuzeeyo nkuwe story we tuli leero. Museveni agenda kukuwa nkiddamu Omumerika n'Omungereza their silence okubulawo kwa His Excellency Kyagulanyi wetegeko activating human rights. Just revolution yakyusiza direction never mu democracy as mu human rights. Wetuda mu human rights wabeerawo combination nkiddamu wabeerawo combination wakati wa international policies oba foreign policies ne domestic policies. Nga foreign policies kiki ezikola tukiyita ekintu kye tuyita direct international intervention nkiddamu direct international intervention. Wabula ate direct international intervention ene ekintu kyebeera erinze bakiyita domestic uprising okuactivatinga foreign okuactivatinga ekintu kye tuyita human rights. Nakugambye bano babeera baze ku defendinga human rights. Teeka eno ngenda kukuzaayo mu ggwanga erya Congo tujje nkulage we tulina kugamba bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs. Yes, kabaka wa foreign affairs nabagamba revolution eno mugenda kulaba ku stage nga tulina ekintu ekiyita direct international intervention. Kati kano kafala ka NRM kabaka kola analysis kakuwadde lwakimbo ono mugezi ono kati olabanga Al Jazeera nakugamba n'olaba BBC n'olaba CNN nga zikuwa positive y'ekintu nga ku side eno bakuwa negative y'ekintu just nomanya kyengedde olunaku mulindwa lwe mubadde mulinda lubeera lwengedde nga embeera ng'egenda okugaga ewe twogerera mu Uganda embeera ng'egenda kugaga essaawa yonna mwetegekera ekijja kuba ekijja si muntu. Nabagamba olutalo babita de-dollarization nkiddamu de-dollarization to make American dollar great again nga tuyita muki tuyita mu gold wa Uganda na Congo. Nabagamba ensi gye beetaaga bagiyita Uganda na Congo kati katuddeyo emabega. M23 ewamba ekitundu kye bayita Goma ne Bukavu ekiwamba wemala okukiwamba M23 awo yefuula nnyo ew'amaanyi egenze ewambiddeko Walukale ewambiddewo Masisi eze etandise n'okuwaganga wegenda okuwamba Kinshasa. Bagamba batya Felix Tshisekedi bamugamba just step back togeza n'olumba nti ye oba tolumbye nti ye ogenda kukola ki ddayo mu bantu activate ekintu kye bayita human rights. His Excellency Kyagulanyi kye tulina okumuyambako ne ba leaders kye nabadde nsuubira kati naffe bannayuganda kye tulina okweyamba tulina okulaba nga tukakasa ekintu kye bayita human rights kibeere activated. Once it is activated we are waiting no further. Bagenda mukuba kino kye bakola owe Libya gwe bayita Gaddafi kano mwama El Gaddafi nga amaze okuwangula akalulu ako ne 95%. Kino kyennyini kye mbagambako we tugenda wano awo we bakwatira gundi we bakwatira Omar El Bashir nga amaze okuwangula na 85. Wano we nkugamba Hussein Mubarak yali amaze okukawangula ne 90%. Abo bonna njogera ku baleeti njogera ku former president singa omuleeti yafa n'okufa ng'omulala ali mu dungeons nti international community human ICC we mukwatirako Omar El Bashir emmundu zitokota n'ebikompola biyisinganya Omar El Bashir tasobola kufuluma Sudan kwaye bamukwatirako agenda kakasa wano wetulaga nkiddamu wetulaga kubanga twa activating ekintu kye bayita human rights. Waliwo ne yakoze tweet singa abraginga nti yasse bannayuganda n'amala n'azisangulayo nga bamubuuzizza lwaki weewaana okutta bannayuganda tweet baazijjeeyo naye nga already internet yo already yabitambuzza dda. Nakugambye tu activating ekintu kye tuyita human rights. Tuba tu activating human rights kigwa mu kintu kye bayita International Declaration of the Human Rights Charter. Uganda is a signatory to the International Declaration of the Human Rights Charter. Ate nakugamba nti ku UN kutulako abantu basatu kasita bakuma recognition ne woofo otya eyo recognition gye bamumye yatuuse okusitula ba religious leaders ogenda emagere basinkane babi asobola okukola ki asobola okukakasa His Excellency Kyagulanyi mutabbira mugambe nti dialogue they are ready kubanga ki nakugamba nti abantu bano ku dialogue interreligious council ino okubeerako cultural leaders ebeerako the political wing then the foreign policies kakati ono yabiganye
ekintu ekyo kyebali mu kugoba kyali kirina kubeerawo mwaka guwedde before democratic avenues are blocked. Nakugamba when democratic avenues are blocked tugenda mu kintu kyetuyita human rights. Human rights twetuzigira is a combination of the international policies and the domestic policy to fight the dictatorship. Essaawa eno tulina combination etabu gyatasobola kulwana kubanga baali bakimanyi nti local media zonna ziri censored tesobola kufulumya bintu bye baagala. Yensonga lwaki bwe basindika kamera ezaabwe nkiddamu kamera z'ensi yonna ziri Uganda wano. Waliwo ya BBC, ya CNN weri, ya Al Jazeera weri, Sky News zonna weziri ze mulaba. These are foreign policies. Zino bulijjo ze mbasomesaako. BBS, NBS n'ebirala tebisobola kukuba wadde okujjako interview nga baprotecting omusajja ono. Ne batamukasuka mu dungeons ez'okumusaanya. Kakati bo kiki bakola okuprotecting ekyabwe bakuwa coverage bo bakuwa buli kimu bakikuwa. Yensonga lwaki even amidst the internet blockage abadde bigenda maaso mu Uganda mwabira byonna byalabiddwa era ensi ebimanyi. Kino nakugambye tusembeza fayiro ya human rights. Kakati gwe muna Uganda wano olina okubeera very very attentive to details. Tugenda ku activating ekintu kyetuyita human rights. Tugenda tugenda kusitula fulaga. Nkiddamu tugenda kusitula fulaga. Temugeza ne mukola riots, mugenda kusitula fulaga. Bana abasajja omusajja wamala okuwamba Bukavu n'awamba ne Goma. Felix Tshisekedi bamugamba ddayo eri obikole. Tuddamu ne tufuna Washington Accord, ne tuddamu ne tufuna ekintu kye bayita Qatar oba Doha Accord nayo ne tugifuna. Yamenyebwa Paul Kagame awambye Uvira. Ko olunaku waliwo wetwogerera kino kyekiriwo. M23 bagikubye ne Uvira ne bagijjako. Kati olutalo lusituse luli mu Masisi. Naye nakugamba nti oluiva mu Masisi ne wali kale lugenda kuyingira Bukavu. Senga luyingira Bukavu tuba tuyingidde definitely tubeera tuyingidde Rwanda. So kati bano babulaginga n'okwegumya naye ekijja bakimanyi. Nkiddamu ekijja bakimanyi. Gwe muna Uganda nkugambye wano ke kaseera wolina oku-activating la human rights. Era tulina okukola ekintu kyonna okulaba ngo activating ekintu kye bayita human rights. NRM egenda kukuba. Okubba akalulu kano kintu kyangu nnyo. Yes, okubba akalulu kintu kyangu nnyo. Naye kukamentaininga n'okufuna legitimacy awo wali obuzibu. Bwe wali obuzibu essaawa eno legitimacy ekyaganya ensonga lwaki bakola bino. N'agamba Kasibante genda olope. Kasibante teyawezeza wadde ekifo ekyokusatu teyakibaddemu. Kati gwe bagamba mbu agende mu kkooti. Mu kkooti system abawoki legitimacy nakugaba wano His Excellency Kyagulanyi yabataasa. Kyekyasitudde ba religious leaders ogenda emagere naye nga bano tebalinnyangayo. Tebavangamu na speech yonna ku bantu abattiddwa. Naye olw'okuba nga banoonya legitimacy kino kye baakoze. Kaakati ono Fala tabanyi kikijja. Nakugambye Doom is coming to Uganda. Nkiddamu Doom ejja. Nze just njja kusomesa police zino okugambe nti Amerika amaze okulonda side, Omungereza yalonze side, Omufaransa yalonze side. Buli muntu yenna alina akkiririza mu democracy yalonze dda side. Yensonga lwaki temunnalabayo congratulatory message neegi neemu okujjako ono yafunye congratulatory message okuva mu kiraabu ye. Yafunye congratulatory message okuva mu kiraabu ye. Munnayuganda tebinnaggwa. Nkiddamu tebinnaggwa. Alina okubimaliriza His Excellency Kyagulanyi. Legitimacy eri magere. Legitimacy y'okubba akalulu eri magere. Bano bagenda kubeera waawo. Naye omusajja ono batawadde legitimacy. Nakugamba legitimacy agibawo emirundi egi esooka kubalondera leader of opposition. Senga balondera leader of opposition kitegeeza bawadde legitimacy eri ebeera efunye shadow government. Naye waatamulondo omanya bajja kubeera waawo. Bajja kubeera waawo ku bunke ate bajja kukuba. Balina emirundi ebiri gye bakuba. Nkuba ebigiri ebiri. Esooka eri direct international intervention. Ono basobola okumunona nga bayita mu human rights charter. Nga bamukolanga Maduro kisoboka. Oba si kyekyo gwe Munnayuganda olina kusituka. Kigenda kuva kuffe. Gwe okusituka, w'osituka ne balyoka bamukubira nga bwe baakola Gaddafi. Bisoboka byonna. These options are all on the table. So saagala bakulimba erimenti ebintu byawedde. Ebintu bino tebinnaggwa. Nze nakugamba nze nkusomesa policies zino ate zino bwe mba mbisomesa biyamba aba NRM. Kati byensomesa kati bibayamba aba NRM. Nammwe mwetegekere ekijja. Nkiddamu mwetegekere ekijja kubanga ekijja si muntu. Nkiddamu ekijja si muntu. Teri muntu azanyidde ku democracy n'agenda nakyo. Ekyo tebakikulimba. Teri muntu azanyidde ku democracy nga nono yennyini wali agenda mu nsiko ng'agamba nti akalulu akabbye. BBC ye yaliwo. Nkiddamu the British Broadcasting Service yebawanga coverage kubanga by then tewaliwo social media na bino birala. BBC yabawa. Then mu 1987 under Reagan omwami ono yasaninga ku kintu kyetuyita American Foreign Policy. Then kufuna ziseneni n'ezirala okutandika okufuna deal za America wanene mu Uganda. Kati olaba target yegenda maaso bakuleetera His Excellency Kyagulanyi, bakuleetera ebyakoleddwa ku mu kalulu nga internet teriiko. Bongera ku activating file gye bayita Rome Statute. Nkiddamu Rome Statute eyo egenda kukubya abantu jeeke wano. Rome Statute mugyegendereze wabula nkugambe ne mu domestic wano
tulina okuactivating ekintu kye tuyita domestic uprising naye yina okukolebwa naye tutaasa so tetubeesinga nnyo ku biri wano stage gye tuliko etuwa options bbiri ekisooka bakiyita direct international intervention yeyo ono Fala gy'ayogerako nga tagitegeera then ekyokubiri kye bayita domestic uprising so whatever means kitukolera naye tusabe nnyo tukole ekintu kye tuyita domestic uprising kubanga foreign policy temujja kumala National Unity Platform mubeere bagezi mujje omukulembeze wammwe Please don't forget to like, share to Nekano friends and nakukamanyi family. nti kawabuzi You can ndaye make mune your mu comment comments below. section Please munsaba subscribe if it's your omwana first wange time to abeere find us. Thank you. If you have just joined in, welcome to the Flashlight UG. Please don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Please subscribe if it's your first time to find us. Thank you. If you have just joined in, welcome to the Flashlight UG. Please don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Please subscribe if it's your first time to find us. Thank you.